Mwasuze mutya bakadde bange? Azubye mwasuze Uganda eweddewo esigazzaawo obukunkumoka. Tolina ky'oŋŋamba byabakama n'akakiikoko. Banange mwetisse emitwe emingi, emitwe emikalu, emitwe eminene naye ng'ate mikalu. Tetwagala mutujjemize. N'ababuuzizza oba ebitabo byabayitiriddeko tuleete akakiiko kaffe kabayambeko. Mutandise kupalapalanya kati muleesa abantu mazima ddala 10. Bagenda kukola ki ku ballot paper okuggyako okutuwonoonera obudde n'okwagala okubba obululu bwaffe nga bwe twakulaba wali mu kannalukoola. Wakategedde twabalaba ng'obululu mu busindika wansi w'emmeeza basajja mu abakulu. Luli wagamba bosema babajjako passport zo simanyanga ne batiisatiisa famire eyo kati ndi wano okutegeeza eyo famire egenda kubeera mu mikono gyaffe bannayuganda. Tegenda kubeera mu mikono gya gavumenti. Tegenda kubeera mu mikono gya kakono. Eyo famire egenda kubeera mu mikono gyaffe bannayuganda. Bwe tunaasalawo ne tukwata ekkubo ne tumaakinga nga tugenda wuwo wojja okumanya nti tuli banyiivu. Wojja okumanya this is fucking serious. Nti ffe twekyawa dda twakoowa embeera embi n'abagireeta n'abagikola n'abakola batya n'abagitembesa byabakama n'akakiikoko. Mubeere beegendereza nnyo kubanga ffe tuli bakoowu. Okategedde kati nalabye Teddy Nambooze n'abamu ku bantu abagala okwesimbawo ekibuuzo kino bakibabuuza naddala sagala kugenda yeeyo naye bakibabuuza nnyo n'abantu ababulijjo eyo gye muli mu kuyitira. Abantu bababuuza bwe baba bamma kaadi mugenda kukola ki? Bwe bakumma kaadi otandise kupalapalanya bakubuuzizza ekibuuzo kyangu nnyo nti bwe bakumma kaadi ogenda kukola ki? Otandise ate omulama tuli kugumu twakutuuza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Yes, bakubuuzizza bwe bakumma kaadi onadde emabega w'omuntu ono oba olinawo epulaani endala pulaani B. Tubalaba baniga mmwe kyokala gavumenti yakakono eganya okugaba kaadi erinda ffe obukunkumuka obusigaddewo tubawe bagende batandika otunzoganya naye tubalaba banange tubalaba buli wamu buli koona buli kyesi alowooza nti agenda kugenda mu independent tukulaba kati bannayuganda baalabuka
Banaye tosobola kungamba for 40 years omusajja gyafugidde gwe yabakama gwoyagala okuzza enguudo nfu. For 40 years omwana akyasomera masomero agayitamu amazzi ng'atudde na ku bbulooka. For 40 years Kasasira akyali mu Kampala awo ekibuga kiwunyanga kazambi. For 40 years enguudo zijjudde ebituli. Oyinza okugamba bagetingamu fish. For 40 years for 40 years byabakama. For 40 years amalwaliro tegaliimu ddagala abantu basula wansi. For 40 years omulwadde ayina sooka kufa omulwadde wo ne mugenda kwaka akatanda. For 40 years byabakama. Ekyuma ekyali kikola kansa ekyalina okuwonya endwadde za kansa kiri Rwanda. For 40 years amasannyalaze gakyakwata omuliro ne bakubira poliisi paka we galina okwokya amaduuka ago poliisi nejja negamba gavudde ku masannyalaze ng'ate already babakubidde essimu ne babagamba amasannyalaze gali mu kwaka mujje. Abantu ku business z'abantu mazima ddala omuliro gukutte buli omu atunudde bakubira poliisi egambye tujja naye singa abadde his excellency nga yali mu kuyita waawo wandibalabye nga beesomba mwe protest vote kanoonye kalonde kakuume kalwanirire kalangirire wekalakaase bino byonna bijja kuggwa nga tukwasiza his excellency Kyagulanyi Ssentamu for God and my country.